wanjagala nnyo Mukama wange wambisa lugama. Uganda tuli wano Lubaga tutambuza kuwulira omusalaba agudde ku kko eno ku Nabunya. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Musalaba ekitongole eky'ebyentendereza 12 Yesu Kristo afiira ku musalaba. Bwe baamala okumukomerera ne basitula omusalaba ne bagusimba. Yesu n'alengejjera okwo nga taliiko nawe yeekubirira. Awo Yesu n'asabira abamukomeredde nti, Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Enkalamata n'eryoka emukaabya nti, ennyonta ennuma nnyo. Awo abaaliwo ne bamuweereza endulwe. Omulokozi n'akuba ekiwoobe kinene nti, Kitange nziza gy'oli omwoyo gwange. N'afa. Ffe omwagala ennyo, omaze okufa okubeera ffe. Naffe twagala okufa okubeera ggwe. Leero bwe tunaabuuzibwa ku bino byombi, okufa oba okwonoona, tunaalondawo okufa ne tulekawo okwonoona. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kutemerwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, oweebwa omukisa ng'akazinga, leero omwana w'enjala yaweebwa omukisa, nawe omujjukirire na Katonda, mu kaseera k'okufa kwaffe. ekitiibwa kibe ekya Patri N'ekya Mwana n'ekyabutuukirivu nga bukyali olubereberye emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda gikwatula ekisa gy'ekyumbulo eky'emirembe. Amina. Ebiwundu ebya Yesu gyaffe kubanga wanunula ensi n'otufiira ne ku musalaba. Kyakulemberwa abavubuka. Bamuwanula ku musalaba. Yesu bwe yamala okufa, Piraato n'akkiriza nnyina w'omufu atwale omulambo gw'omwana we. Mariya omubererevu n'amukwata mu mikono gye, n'amuleza ekisa nga yennyamidde. Bwe yalaba omubiri gwonna bwe guziŋŋamye ebulungi, n'amaaso nga gazibiridde, n'emikono nga giragaye, omulambo nga gunnyogoze, n'akwatibwa ennaku nnyingi nnyo, n'alayira nnyo. Ayi Mariya nnyaffe ajjudde okunula, tukusaasidde, naye ggwe nnyaffe oweesa, jjukira nga tuli baana bo. Bw'otyo otufunire mu kkubo otusonyiwe. Bw'obadde otusonyiyizizza, tukusuubiza okukwagala ennaku zonna, n'okunyumizaako abalala bonna bawulire ekisa kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka
Ave Maria, waweko omusamu bakazibona Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnyo Katonda tusabire ffe aboomi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina kiba ekyapaki n'ekyamaana n'ekyamwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe ayi mukama tusaasire Tukuvunamira Yesu n'otufiirira ne ku musaalaba. ekitundu kino ekiddako ky'abasomesa. Ekitundu eky'ekumi Yesu Kristu aziikwa. Omulambo gwa Yesu baguziika mu ntaana yali esibiddwa mu lwazi etaziikibwangamu muntu. Yesu yayagala okuteekebwa mu ntaana empya ate ngumu ey'ejjinja okututegeeza nga bw'atula n'essanyu ng'emikakafu mu ddiini egitaliimu bibi. Ayi mulokozi omwagazi w'abantu abatukuvu, emyoyo gyaffe ogimanyi nga bwe giri emirebevu era nga si mirongoofu. Buli mugo okutuwa enneema ey'okugitaabiriza ng'omaze okugyozaamu ekkubo ery'ebibi ginyirize ng'ogikakasa mu ddiini. Gibeeremu omwekka okutuusa ku lunaku lwe tulizuukira okugabana naawe mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Kitaffe ali mu ggulu erinnya likiibwe obwakabaka bwo bujje era mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebikazi bonna. Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa ali omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekyamaanyi n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwata ekisa giwe ekiwummula eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu Ebya Yesu aimuli yakubyolanga mu myoyo gy'abaana. Wamukisa nandibate najogera nandibate napandika sisobola kunyoyola Yesu wali omwagalwa. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa. Kubanga wanunula ensalaba. wabunaabuna n'ofa okubeera ebibi byaffe olyoke ozuukire okutuwa obulamu obuggya obututuusa naffe mu kuzuukira n'emibiri gyaffe. Tukwegayiridde olw'okukkiriza ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe, bwe tutyo naffe tusobole okugabana ku kitiibwa kyo mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu, Ave Maria, Omukama ali naawe, oyo omusanga kazi wonna, Yesu
yesu omwana w'endaabe mariya omutuukirivu nnyina katonda tusabire kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe ekitiibwa ky'ekikwazi n'ekyamaana n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bukyalondere akaakano n'abujjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Mukama tusaasire emyoyo gy'abakkiriza amafu Katonda atukwatira ekisajjo ekimula eky'emirembe. ffenna tuyite emirambo gyonna bagiggudde temusindikagana ekitundu ekisigadde ekijja kusobola mu Eklezia. Tennis Uganda tiwano ko okutambuza ku lya musalaba Good Friday eno wano ekutiko Lwaga. N'ekyamwana ekyokugulumiza omusalaba nga bwe banatukulembera. Bannaddiini abatudde eno mu bantu musobola okujja ne mutuula emabbali eno, abalala basobola okutuula eyo. olw'okubeera okubonaabona kuyitirivu ennyo okwa Yesu. Ekisa wamulenzi olw'okubeera okubonaabona kuyitirivu ennyo okwa Yesu. Ekisa wamulenzi olw'okubeera okubonaabona kuyitirivu ennyo okwa Yesu. Ekisa wamulenzi olw'okubeera okubonaabona